nga bwe guli nti kikandudde bw'asula obulembereza ku misajja enteguluzi naye alannama. Nange kanve mu kubakweka bbungula kibira okuggyako yekka atudde nsobanyisobanya okufaananako omuganzi atudde ku kkono. Olwaleero sazeewo nkukubira ettooki mbakulembeze abafuzeeko ensi yattu Uganda n'engeri gye bajjamu ku bukulembeze buno n'emirimu egy'enjawulo gye baakola okukulaakulanya ensi yattu Uganda. Omukulembeze yasookera ddala yali Sir Edward Luwangula Muteesa owookubiri. Gono yali mwana wa kutaano mbaana 36 aba Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri. Ono ng'amaze okutuuzibwa ku Namulondo mu butongole mu mwaka gwa 1942 e Naggalabi mu Buddo nga kyajjaweza emyaka 18 egy'obuto. Mu kiseera ekyo Buganda nayo yali wansi w'obufuzi bw'amatwale g'Abangereza era nga baali basala amagezi agagigattako ebitundu ebirala oluvannyuma ebyakola ensi eyitibwa Uganda olwaleero. Abangereza bano be bamu Muteesa bye yasekangananga nabo omuguwa ku ky'okugatta Buganda ku bitundu ebirala. Olwo nga kino kyamuviirako okutwalibwa mu buwaŋŋanguzi omulundi ogwasooka mu mwaka gwa 1953. Abangereza bano be bamu abaamulumirizanga okujeemesanga abantu b'okukola bye baali baagala, kyokka nga n'abantu bamulumiriza okwefuula kyesirikidde ng'ensi ye eri mu kutwalibwa bakyeruppe. Ensi Uganda oluvannyuma ng'emaze okuweebwa obwetowaze ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi mwaka gwa 1962 Luwangula Edward Muteesa owookubiri ng'ono ebiseera ebyo ye yali ku Namulondo yakola ekyafaayo nga Ssekabaka yasookera ddala okufugako ensi yattu Uganda okuva ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi mwaka gwa 1963 paka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri mwaka gwa 1966 ng'entebe yagikungulungulamu ebbanga walinda balya myaka 4. Kinajjukirwa nti mwaka gwa 1962 enteeseganya wakati wa Ssekabaka Sir Edward Muteesa owookubiri n'ekibiina kye ekya Kabaka yekka wamu ne Dr. Apollo Milton Obote n'ekibiina kye ekya Uganda People's Congress oluvannyuma nga zimaze okugenda bukwakku ng'ekigendererwa kyali kyakufuna bifo ebiwera mu lukiiko olukulu lw'eggwanga era nga wano Kabaka yekka yalina ebifo 21 ate nga Uganda People's Congress 37. Kino kyakolebwa oluvannyuma nga Apollo Milton Obote amaze okubwa akalulu mu mwaka gwa 1961 nga wano bwe yafuulibwa Ssaabaminisita wa Uganda etongodde ate nga ye Muteesa Edward owookubiri n'atuula ku bukulembeze bwa Uganda omulundi ogwasooka. Wabula olw'omululu gw'entebe obutatuukirira bwe n'endagaano eyakolebwa wakati wa Muteesa ne Obote ono yeerangirira ku bukulembeze bwa Uganda mu mwaka gwa 1966 wano we yagobera ne ssemateeka eyali akoleddwa n'asiba abaali bamuvuganya kw'ossa n'okumaamulako Sir Edward Muteesa owookubiri ku bukulembeze. Obote teyakomaawo. Mu mwaka gwa 1967 yaweereza bankuyege Tetya Ssabo mu lubiri lwa Luwangula Edward Muteesa owookubiri abamutwala Kantindigwa yoga mpaka Bungereza. Wano Obote we yasinziira n'atandikawo ssemateeka owuwe era bw'atyo n'awera n'obwakabaka bwonna obwali mu nsi yattu Uganda nga muno ne Buganda mw'ogitwalidde. Mu mwaka gwa 1969 omwezi ogw'Ekkumi ennaku z'omwezi 21 amawulire ag'ennaku gaabuutikira Uganda ne Buganda okutwaliza awamu nti Luwangula Sir Edward Muteesa owookubiri yali amaze okukisa omukono wabula mu ngeri ey'ennyamiza mu myaka 55. Wabula ddala ebirwa byerabira tuddingane nate sabbiiti ejja n'abakulembeze abalala abafuzeeko ensi yattu Uganda. Mulya Nakafredi ga muzzukulu wa Nsamba. Slow TV amafeffette.